Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye banna jasi muli mukulya ebintu by'omulwadde Shadia simanya tewamusiima nkoze mulwadde like tali ku mulimo bannange nkubidde ku Shadia wano tuva kukolera eno wadde show etwennyamizza yannako ebigendererwa byaffe si byakutabula kuba kugatta naye mukama waba bwakireese osanga omusajja oli akikabiridde ebbanga ku sheri gye twakoze eyatuleese okubanga era tuli busoga naye nkoze ka small shopping for our dear Shadia Nyombe eka yatugoba dda kamukubire mbadde nakomye muwuliza namukubiddeko nga tujjeno nensoka nno mukubira missed call nyanga takwata nemmala by chance nakwata nemugala naye wagoba ffe n'okamala naŋŋamba nedda ndi mulwadde sirina ku mulimo ali eringa ewaabwe nakibizi gye yatugamba kati tuguzeeyo some juice ne tetaddeemu sukaali tugenda teekamuko sukaali halo tanakwama naye tazakwata nduli yakwatanga mangu essimu bannange Faluku bamukyawo batukyawo lwaki onnemerako mbuuza ekimuluma kasita gye tulaga Shadia salamu aleikum. Okay, wagambye oli nakibizi kakati anti nvudde eno bwe bati nga ku gundi ene jinja yiganga gye navudde naye mpisizza ku gundi yekyeno Nairo kati ndi ku mafuta ntuuse ku mafuta ge bayita Torch Energy nvuga nzija ogambye ndabe ge bayita batya amafuta Haledi kale bwe tuka ku Haledi kubire oli waka ndi waka naye kanzi ogenda vaayo tetugenda kujja waka tetugenda kujja waka ogenda kusembera eno kale jasi genda oteekemu ne sukaali wa mukadde teguze sukaali Shadia ali waka funayo sukaali kilo 2 our lovely Shadia yongerako sukaali kilo 2 oyongereyo n'omugaati gumu gifuuke 2 ate akaani akomulwadde naye togeza kwegulya ice cream wano jasi tutuuka okudduka ogenda gejja tutuuka okudduka mu field nga tokyesobola teri byagejja from your money that is my money ezo zange just emigaati n'emiti gya sabbuuni 2 for the mother twaswala dda ku buko naye twaswala tuba twaswala kuye kwe tutava baneka tugende tubuuza ku Shadia she's not well tuzze nale tuyite ku muntu waffe tetusobola twakoze dda shopping yiino ne maama just kyakola ebyokulya by'omulwadde so kabongereko tugende tumubuuzeeko dakiika nga 5 ate mubadde mutumusaba nti Shadia temwamuwa mukisa ali mu mbeera ki biki naye mmwe kambabuulireyo kino ekintu kye tubaddemu ku nsonga Jessica Shadia omuntu yenna bw'oba onaadeetinga it's a good thing like if you oba to marry someone it's a good thing okudeetinga omuntu oba n'omuwa obudde ne mwogera ne mweraba ne mugendako out lwakoma temukyabikola
Chovola bamubera ku kino awase mangu Shadia amuteke ewaka like people bagendako ku date banyumyamu, you get to know each other, nemwemanya before going into serious marriage. Lwakuba mwanguyira biri nga nebiri temunnabikola naye mu omuntu omukazi olina n'omusajja nga mulowooza bagendeddewo okukola biri ebintu mubirindamu ne mugumiikiriza, you get to know each other, you talk, ne mwemanya health, buli omu obulamu buyimiridde butya, bwebita ebintu ebiri nnomo we birina okuba. But see, leero nkulabye enkya tuli bafumbo, husband and wife. So nze I supported what happened between Jessica and Farouk. It's not that nti Jessica gwe njagala oba saagala Shadia agala, kuba bonna bantu. Nze mummanyi I love people. But bagetinga to know each other, bo kenyini batuuka ne bagamba, you know what, we want to work out. Balance kikulu nnyo. Banaijasi zino zenfisi zaawo ku kyetaano. Kale oyongeddeko omugaati. Sorry, nziriza nde teekayo ebintu tugende. Naye katugende tumubuuzeeko tumale tweyongereyo mu kibuga. Tuli mutegedde we tuli njogeddewo. Nenga Hypex Studios bali Busabala Road na Janankumbi ni ya Cobbins Motel. Bali ku 0789 343802 0754192434 beba ku befananye ebyomulembe n'okukwata video ey'omulembe. So bwe munaalaba same outfit same place from the other show of omukyala tubikoze lunaku lumu twakatuyitireyo tuveeyo Busoga yo wala. So you come with us shopping ya Shadia nze agikoze sijasi bwe bibyo oli mu birya ebibyo biriwa ebibyo oli mu birya ogenda laga bya Hosh Fashions and Bridal bali kushare bulenga ku lw'engoye ez'emikolo ez'omulembe both casual and bridal wear n'ebitengi byonna ebiri simple buli kimu mubeekwate bali ku 0702562157 kale mujje tugende. Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Maama watugoba munaye jasi amazima kyawayo ng'olabye n'obulwadde ate ndabye tokwata ne ngamba katugende bugenzi tukwateyo ka video obuze ku bantu bannange Shadia yagoba ffe ate twagambye sheeka bakuwa amagezi bangi loza bagamba otukyawe bakugamba abo bakyawe aludde olaba omuntu we kati naza baali beerabye tamulabanga naye era ajja mulaba naye si alusalaavu bayira Shadia buuza kuba tulaba naye ng'olaba abantu batuwa eggaali batuvuma tobiraba baana yatugoba tabiraba nabbiraba wasi kubagoba naye obadde bunnumye obadde bunnumye mukaawo ne alsa zandi bubi nja kuweereza ku simu like naye siina nabwe mbinnyonnyola nze nga omanyi nti nyina bampeereza nga obudomola bw'eddagala nga nyina obuva eno in fact nyina eryavanga wano ng'ennakibizuwe nyini nga bwe balinzigira nga nyina eriva wano n'oweweeramukko katono nga nyina eriva e Masaka nyina eriva wa ne bantekako amacupa mu ddwaliro naye bwe nakyusa ku byendya kale netandika engeri emmere gye njiryamu ne mmanya bye nyina otteeka mu lubuto ne bye siina ne ntereera nze zange zaalina za stress ate kati stress munaye zankendeera tekyali ayinza bakangambe gye nali senga oba paati teri nagenda ogiraba
nge kati awo nga ninganga atereddemu nga jasi benyiga omunyigo watuuka waawo natuuka nga bakuba ekidongo bazina bazina amaanyi agagira gimalako wali ogayina nanyiigera nakimanyera kwetonda naye Shadia watunyigira nanyiga kwera kyova ola kati kituufu lavu ye muluma amazima ga Katonda naye bannaye nga tetulina misango tetulina misango wadde naye Shadia tusonyiwe jasi weetonde nze saakwetonda nga bulijjo njogera amazima galiwo amazima g'oyogera nti Shadia ne Faruku nina okulaba nga bali aba babiri bannange Jessica weewummuzeeko batebamulangira okwetega wamulaba nga amulangira akoko yakalaba ate singa olaba nkozi paati yasembe eri paati 4 bannange singa olaba paati 4 sinabagirabeeyo nti anaabaanti nengamba waayi kambireko eyo sebiraba nogala tolina gabiraba fudde Shadia sonyiwa bannaaye tube tutyo ne tugenda nkwesiriwaza nanyiiga jasi gwe yabireeta nedda nti nange nejjuukiriza ate olyaza ate agenda okujja nendabira ddala nga Shadia ajja kundabamu enkwe sokojja ebintu bya Shadia oba n'abitwala ate bannaaye omulwadde kukoleddeyo shopping ne mukadde sukaali bita n'ebirala mukwano naawe wootudde bannaaye sorry kati lwaki olwala mu budde buno bannaaye jasi ebyo bibyo byamulwadde wagambye wabimugulidde kati olugize bannenga tuli eyo njagala mbimuwe Jessica akakase nti bannange talisiimibwa naye bannaaye jasi tolekaayo bintu bya Shadia sisobola siyaya tebya Jessica mbirekayo biweddeyo bannaaye mukadde ali atya mulungi talinayo tabu oli eno otutunulya boti n'otulenga n'ogaa otulowooleza ki gamba akulowooleza ki wamma otulowooleza ki naddala jasi oyo lwakuba nti kale era okuziraba vidiyo zezimu watuvaako tomanyi nabifa mu gwo nasooka nenza neŋŋamba waayo kyawedde kibere bwe kito kati Faruku omulowooleza ki Faruku era twasoose netugenda mukaawe nemuyomba Shadia yagala nakaaba bannange sinze salakaaba amaaso go gannuma omanyi Shadia yayika yalina true love ya Faruku nze mulaba ku maaso ye mulamu waffe atagenda tulumya mutwe naye kati bannange mwana muwala oli yeetega Faruku tamugamba mulopere watabadde era nze ndi mukulopeera essaawa Faruku tamukwananga nako naye omuwala yali awo mulopere watabadde mulamba ng'amuteekamu ne transport nti jangu ekaliisizo olunaku olwo nanyiiga netugamba tugenderako netuyimuka tugendereko nti munaaye kale oba Jessica teyakulira wasenga we nti ye baliwo mukwana bukwanyi si kwekwanira baana bawala mukyuseemu anti Faruku yali singo naawe anti yali singo ku banna bonna abajja wamma waliwo abalala abajja si Jessica yekka anti si Jessica naye bali bo bakimanya nti Shadia yasaanebwa eri gwe laba omwana wattu
Kati gwe ne Faruku muli mu lusirika. ne nze kale nnyinga naye ate njatula. Nekikuvaako kyenkwagalako. Kuba tuzze tubanene n'essimu tugikubye tukankana. Faruku namugamba Jessica Wasoose okubira nesikwata kati awo tuba emitima ne gitukuba. Bannange Jackson agamba natemyedde ekigambo nti kati agenda kussa mu blacklist. Tubadde wamma tuli mu kulya mmere kati neŋŋamba nagikwata ngedda nga sisuubira ggwe neŋŋamba gye nnaasangako nambiipinga kati mbadde nakamanyiza ate era ne Faruku nankubira. Kati we tumaze okwogera nensooka ne mubuuza obanga muli mwenna nga Mystic Call mugirabye. Olabye Mystic Call yange neya Faruku tukulowoolezaako kumu. Kumbe ffemuna tuli eno Busoga. Kati ne mubuuza oba muli mwenna naŋŋamba nze sirina kyemmanyi. Mugamba kati awuliddemu okkuba. Naye ng'awo mbadde munyumya bulungi obanga era mukyali mu kunyiiga. Just era kimanyi nti nanyeezeemu naye tekijjaawo laavu. Era nze osobola okumbuulirako ekyabanyiizizza. Anti ebyo Jaasi lwaki bannaye kyovala ngenda ku Jessica namulabanga ng'amusemberera ntuuka nempiranga kati oyagala tadda ebya Jessica ne Faruku. Olagiranga omukyala yogera ogambe kati tuwa amateeka wamma tubuulire by'oyagala ne by'otayagala. amateeka naye era eryo libatteeka olyogedde. Biki wamma by'otayagala naye nga twokutukyawa tonna tukyawa. Tebanna tukyawa Jaasi. Tasobola tukyawa. Naye muntu asobola munaaye. Golokwa tolina mukwano. Nedda nguyina bannange. Nga lwaki tatukyawa. Naye laba ogwa Shadia. Kyova njagala obalaba nga batuddeko wali bonna babiri. Onooba. Kati Faruku. Wa Faruku yakunoonya dda ne mwerabako. yayagalako neŋŋamba. Nno ne Faruku bw'abeera eri omulaba ate nti Jaasi ekyo kyogera kitereeza mukwano oba kitabula? Nti simanyi. Ekyo kyogera kituteekawa kitereeza oba kikyawula? Anti simanyi oba kyawa aba n'akitereezanga bbaaba. Naye nga ggwe okikoze nze nga nkyogedde. Anti naye ate ngera Jaasi mutuufu. Bwammera babira bonna oba olaba nti ate ali ekyo era kyenamulaye ne mugamba oba oyagala oli ate nze siggana. Ko ye si kyo ebyaddala fayino ate fayino ekoma wiiki eno nze kinkwase kyentegedde nti okyatwagala n'omutima gwo yenze Sweet Muula yanze ndi mami goli Muula kati wiikendi eno webikoma mbawadde leero lwakumeka Lwakutaano, Lwamukaaga, Sunday. Okutandika ne week ejja Monday, Tuesday. New chapter. Finished. Sikyo? Nedda kati Shadia kankubuuza kino ekibuuzo. Engeri Faruku gy'ali omusajja omusiraamu. Bw'akugamba nti gwe nnamba emu Jessica nnamba 2 onokkiriza? Nedda mukwano. Ne bannaaye Jaasi gokkiriza. Anti nze nzikiriza olw'ensonga musajja musiraamu. Anti naye ayinza okuba musiraamu naye nga tetalina busobozi. Anti oba engeri gy'alina olusuku lw'ettooke lumuwa. Ne Jaasi okuba kutta. Kati ekituufu ki? Nze anti kati nze ku Faruku simuvaamu. Nze nange sinnamuvaamu. Olabanga gwali muvaamu. Sisobola bane kuva mu Faruku. Ne Jaasi. Faruku ne Shadia
wano mugende kalisizo nga towagaana nze ne batutwala kafo simanya ani lakiza egundi bwe tutyo munnange ne tukkirira twolekere ku kafo ke bayita Luxury. So era Jessica recommended the place. Munnange bwe tutyo ne tukuba ppate lengera bwe tutyo nno bwe tuzinamu anti nze nzinamu kamu bubiri bwe nfunayo kenkoppa nga nnengedde omuntu nga nkakoppa nga nkazinaako bwe nkamala nga ntuula nga nninda nkoppa omulala bwe nnengerayo akalala nga nkasobola nga nkeefunza ne tuzina amazina ne tukuba Jessica n'anyoola ekiwatto ng'abantu batutunuulidde naye nga folowooza tubalaba but naye mmwe Jessica azina ne tukuba amazina Jessica azina takoowa twakubira ddala amazina omanyi obuteezinya gali amazina amadde nange endudde okugalaba twakuba amazina ne tunyumirwa Faluuku n'agamba nange sirutumidde mwana Faluuku n'akuba amazina ne Jessica kwegamba wali ekifo baava ku bye baliko natandika okutunula ab'essimu ne bazijjayo abantu ne batusinaapinga kweganga balaba basereebu baabwe naye nga twanyumirwa. Let us take this opportunity to appreciate ekifo ekyo kye bayita Luxury. It's really a good place era abalinaanye mwenna era we tulikomawo tujja kuyitirayo. They make us feel at home. They made us feel at home. Banaate mbadde njogedde oluzungu olufu ebyo Jessica byatayagala. They made us feel at home. We felt peaceful. Waliwo security, tewali buvuyo. Kati nga bw'omanyi saa byakunninyirira kunyigiriza kunsindika bye bitera okuntiisa mu bifo ebyo. Awo kati wamatandika owakanya byayogera kyokka agambye vidiyo paati eyo teyatuukayo. Awo wenyini mu kuzina era jasi mwajjukira mwasooka kwogera bakulaba nga mwoyo nyange era olindi mu mmukuga esanyu ng'era bwe ndaba musemberedde nnyo nga mugadde eno ego mugadde eno naawe ddeeri osembedde nnyo nejasi ogambye Jessica na combination nga tegatta anti oli yali agambye asobola okukyuka yagaana Chedi yabimanyi byonna wamma yagambako mbaso kyuka yagamba yasigala mu ddiini ye anti kati ate ye oli n'obukakulizo tetubusobola tayagala bantu oba naawe atwagalwa mbuye mukubi wa ndongo Shadia yesi mukubi wa ndongo ne kati nze wemba nsazeewo ne ngamba kati kangule wuufa ewaka oba owulira ng'oyagala sanyuka engula wuufa nemba nga ndikuteerawo oba owulira ng'oyagala zina oba kunyumirwa bulamu nga buli kimu nkikuteereddewo awo oba nga tolina walala gy'oyidde ogamba nti nno buli kimu wange yakinteerawo sirina kusagaasagana kati kanywere noba nga togenda ebyo genda awutu zaali zimala singa tebateekawo bifo bisanyukibwamu but here I come and I vibe with my friends nenkyusako ku mpewo oba you are free to dig naye nze okungamba nti ngende mu nnimiro kozikuba oba olina otuteekako abakola zino enjala tezisobola kulima toziraba enjala tezirima kati kambuuze by the way oyinza okuba olina enjala ennungi kituufu naye wadde okugenda okuleeta emmere mu nnimiro okuba emmere ebeerayo. The first time I told you I don't dig nogifishingayo mu nnimiro I can't. Don't you see my lifestyle? Yeah. For real I love you but what I need is that to love me as am I.
will you be able we continue with our love? I love you, but you have to love me as I'm one. Classic lady have to love me the way I'm one. Kati buzibu ki obwo buli awo mukufumbira ku nkuwe? I told you I'm allergic. I have some allergy. Kale abakozi kati we tunafuna omukozi nga ye nga nayita kala ebimu ku ebyo tabimanyi naye nga amanyi ebirala byonna. Ate atamanyi tuba tuleeta waaki lwaki ye bali gye bali munaye nga abaana baba nobanga okolera awo ewaka ne nkuteerawo enkejje bazaagala nnyo ewaffe eyo. Owulira byayogerako. Ne nkuteerawo enkejje nobanga otunda enkejje. That's the queen. The sunshine to burn me from there. I told you that. I lean on what I told you before. Era outing ya Shadi ejja kubeera wali ewa God ku Sunday nga bwe tuba. Era abantu omukazi omufumbo waaba ajja ne bbaawe ne bamala ne baddayo naye oli short bannaye ye namugobye embulamu bwaffe sikya saagazira ddala omulabye Shadi era wentuuka ewali Shadi yamba n'emirembe endowoozo ndaba n'ebigambo bingi naye tannalaba paati eyasembyeyo ajja kiraba wamugobedde bagamba nti Jessica akunoonye Jessica onyonoonye nembala yo class attracts class. Kirasi The way we have to dress so much. nga nyambala essaati yokka you see them. Oba ina Yes jangu ogambe. Abaganda bagamba woyita n'omubbi obba kati wayise n'omubbi okitegedde ne munnange tonnyonoonera boosi wange okitegeera kubanza ndi pulandi mukozi byonna olina obbimanyi nga kapale nze sibyagadde munnange ate Jessica nedda anti era nze ndi muganda wa Falu mukwane sakusiima kankigambire maaso twasituse kuva wala Kampala otwamusiima twasituse kuva wala Kampala katulabe Jessica avuga ekintu kye mpaka gyakiggusa bwe kiri nobody say nobody gambayo weesonyiwe Falu ku nkyogera nga buli ensi n'ensi ewulira weesonyiwe Falu wadde omukyusa naye kinnuma ayinza n'omukubbako mbusinye ayinza n'obabba ogufa ogwo Jessica ate okukikontaana ku nnambwayo ye namulagako nti ngenda n'ensaba naabula mukyamulaba okyamulaba nedda wadde agitegeka mukwano yabba ebimuli byange bye nakutegekera n'alyoka n'agamba buye yabitegeka Okay. Nze munaye bosi wange waaba wemba mukyusa dressing code eno yeri anti ne blaza wange bambi mwesonyiwa ayina omuntu gwe mwagaliza kaleginga akakomeno n'agamba it's not supposed to be nze nina omuntu gwe mwagaliza ali eyo busoga gwe mwagaliza ali eyo busoga kati mbwe bubali kutta wama Jessica kyukamu 360 akatete iketolo ne bwana akyuka mukwano nze wemba sisiimye ne blaza wange tajja kusiima you see the brother is changing agamba sigwa musiimira nze nina siima kuba nze akebera obugere singa bonna bakabayimba bonna bakubatyo kyandibadde nana sigwa siimira tompalampafalana nze byesaagala bamanya kati laba kyokoze bosi wange amazima your team we have to be matching mbusimanya singa bonna abakwana baba bwe batyo byandibadde bisasa sebo wali wangambye mbu sinyumye nze nyumye wemba ndaba enkake munnange nze tensiimira kwekoza byannema gondi naawe
kyakulema olekaba yanebe genolemo abayimbi juzi wansesa ku valentine ewedde nolaba akamweraza siraba byute yako laba nno wamuteeka omukono mbulago ndandaba byute yako emala tewekoya tewetawanya obulungi bwa pawuda bwakulimba nowesaawo nga byewessaako nfanaye siina kyakola bantu balungi bujo tongamba binyumira nedda nze nina ennaku yange kubona engeri gyayisizaamu omukono mpulira nga nfa gemazima nze nababyeggesa naye bane alsa ziwone kati wafunyeyo kyokozesa badenga mmera mpekera ate eddundu eyo bampayo eddagala lya lusa balina balya miti eri lino bayirawe lino oteeka ku mazzi gookya lino balimpa ddundu bayirawe limuti ddundu eyo towalawuli omukazi oli eyampa liyiika kati no lye lyasembayo nga nteredde kozi bagamba olisoosa mu lubuto nga tonnalya kintu ono balance eba ekijiiko bayirawe wobuuza gaadi ndikuwe mazzi gookya naye ojja mubuuza gaadi bamanyi nalinywa nze ne mmalawo ne bannyongera oteeka ku mazzi gookya nalijja ddundu gyali omukyala zannuma ggwe nga nywa eryamazzi eryaki erya kati nze kolyavudde osituka kale era stress oba kale ne stress kangambe kubeera naade sirya kati seebyo nedda bannange nze awo nkubira kasimu negamba sibituufu seebyo byakaluuko nze zaali za mwana kati ye yasooka okulwala kati ngene mulekawo lwali lwa covid nenzirayo ku mulimu ate nze nendwala olwokusatu kati ku mulimu badde toliyo okumala some days navaayo lwa mukaaga sorry bannange naye ng'otusonyiwanga ffe babo bannange anti nejjaaso ono bannange jaasi ye buzibu jaasi ye buzibu jaasi gwe buzibu wandigambye nti nno Jessica weesonyiwe Shadi yani Faru naye naawe osiri nze nenjogera bannange kati ebintu bizibu naye nze okutandika ne wiiki ejja bigenda bba birala kituufu buli kimu mwesootinge wiiki eno from next week jasi n'abantu bo mwesootinge saagala birumya Shadiya nze ku nnyombi Shadiya kwesiba katulaki osekera mu mugongo gwange anna kyokka si byangu Shadiya yatunyiigira Shadiya totunyiigira anna isitaani atukema kati singa abadde Jessica nga yanyize nani mugenda dayira mugamba genda neba ne Shadiya saana ofukamira atusonyiwa nga tannakkiriza fukamira ngenda fukamira ate anafukamira amala kuwoninga naye sijaona bannaye kati abantu ne bakubuuza nti ate byetulaba twalaba bina ate kati tulaba biri kati banvaako naddala ewaka balaba birabi namukusooka nno waliwo yasooka okunnemerako ewaka muganda wange nno gwenzirako kati nga mmanyira abaana abeddako muba mwepinga kati era okyo mukusooka yasooka nanyimbira nga simanyi omukwano gunyumba mbuno ki yayimba atya kati yange amayimbu byebindwazizza nze nga simunyega bambi ng'obonyeebonye ku lwaffe nakuyimbira mba omukwano guluma ate ke yalaba wali Jessica nga ayambadde mini kubanga simanyi nakumanya oba Jessica
Jessica atwagala. Anti Jessica yayagala naye omulenzi afiira ku Shadi. Jessica ayagala. Okusinziira bw'olaba ate Faluuku y'omulaba otya? Nsimanya nti kye namugambe nange nti yeesalirewo. Wamma okusinziira bw'olaba Jessica olaba nga ye ayagala ali mu mukwano. Jessica ayagala. Kosi nga totera nnyo laba bondi. Nze ati mbawalisa ate ezize nga Jessica omulaba ku akawunti ye ateekayo ki? Si bengi asobola okuteekawo awo akafaananyi kayimba ka mukwano kati nasemba laba ng'akoze vidiyo mbu ali lubuto n'amala n'azaala n'esi Faluuku. Bannange nekati omanyi olumu naawe nkunenya osirika nnyo wakusinga ekintu naawe teekayo omuteekayo wali gwe buli muntu anoonya Shadi akawunti ye yamubula. Ekyo kyekisinga okunnyumira banoonya akawunti ne usernames ya Shadiya bannange bamubulwe baleme muteekamu bigambo bajja namutubbako. Anti Shadi kati ng'olaba ebintu ebyo abikoze mbu ate ali lubuto naye yabikola si Faluuku si kyo? Aye yabikola. Mbadde mmanyi Faluuku kuba omukazi yapostinga kumpi buli lunaku baŋŋamba kumpi buli lunaku amupostinga. Basobola oyita ennaku nga 2 oba oluusi lumu. Kale era wakulumya omutima. Shadi yabiraba. Okigamba omuntu ng'atabiraba. Okigamba omuntu. Gwe n'amuteekayo naye n'ateekawo wali eri ate si be baakolera akafaananyi nga bagole. Anti era kasinga okozesa. Kateekako buli kyapositinga. N'ateekako n'obuyimba. Ng'obuyimba bugamba ki? Kisinziira ye mudu ndowooza z'aba akeereddemu. Kyokka aliko omusajja. Kyokka Jessica aliko omusajja we amwagala. Osobola ovaayo ko n'omukubira essimu n'omugaa Jessica kendeeza kisuse. Nze oŋŋamba n'enjogera ku lulo. Kati oli atadde ku akawunti ate ng'omuntu ataddeyo omuntu omugamba anti bajja kubbako omusajja ebyo nga weekuniza. Ne bannange omusajja amma gweosobola okikkiriza. Naye nze nkulabikira nga asobola okikkiriza. Jessica yongeramu ebintu obikwata mpola. Kati Jessica obukalu obumuli asobola okubbako omusajja. Kyogamba nti ye mbuzi bagenda sibamuguwa. Wamma babbayagala. Teri musajja gwe babba nga tayagadde. Bwe bamubba wamma naye aba yali ayagadde. Kituufu nnyo. Shadi ya mukazi wa mirembe talwana. Sirwana lwasonga ya mwami wange nolaavu kazannyo buzannyo. Akendeeza okwetega. Buli omu weetega bibyo kati ye nze embeera ze. Wamma kiri eri ffe tetugenda yagamba ye tebamukyusa mu mbeera ze si bwe yayogera. Ye n'atuuka wamma n'otutwala tusonyiwe twagenda tulabe nga bw'ogamba owaayi katulabeko. Kozi twatuuka tuteeka liisizo. Nze naliisi neebase. Nze banvuga. Ate emmotoka yasooka neefa yali sayini nti tetugenda. Okimanyi ne Mukama teyamusiimisa. Ulira Jasimu ne Mukama teyamusiimisa. Wow! Mama nnyabo emmotoka neefa. Emmotoka yafa ng'erabye Jessica agenda okusemberera Faluuku. Nga tugenda e Masaka. Naye tewagenda tebatudde mu kifo kimu. Si gwe abali wakati. Abali mu kimu. Ebimulumya kambyogere biggweyo. Nze mbadde mmanyi nze nali mu kyamaaso. Wali maaso. Mbadde mmanyi wabali wakati. Nali wakati nga Jessica agiroleeta ati omukono nga ngusukuma. Akubono yabijjamu.
nga tayagala kunyiza bannaye oyagalibwa. Bani bano bajasi siri muyaye Justin naye nze wamma kati Shadia kyotugamba ekisembayo ki kuba otongedde chance emirundi mingi Justin chances zegaza gwayo tezinaba tusigazaayo chance mmeka nga twonoonye ku mutala guno naye nga Jessica yonoona banayize nga nanga nyonoonye banaye Jessica ye bambi akonoonye tusigazaayo chance mmeka kati tuzikozese bulungi tujja zikozesa bulungi simanyi olina okuba nga omanyi teriyo muntu abanga tamanyi kati awo abanga atwegobako totwegobaako ffe babo ama tugazaayo chance ezimeka tulabe bwe tuyimiridde ne bwe tutandikira otutereeza kubanga erinda banga Shadia wawa tukyawa mani Shadia yatukoowa Shadia alabana banayinza omutima ntuyanye nga simu tagikwata nze abadde avuga ne nga akantuula emabega tufudde omanyi obukyawe buluma ate nze ndi mutiitiizi tukyalinayo chance nange ani ankubira kwata bannaye bajjaso ono bannaye yatuteekamu omutima omuzibu ogwo mbwe tulabe n'oli byagamba jasi nagamba tulabe n'oli byagamba tulabe tutuyinza otutuuka mu kkubo Shadia ate naye n'atwefuulira ne bibanga biri nga tetugobye buli omu naye munaye social media yetu yeronda gwe okusinga naye nga kyeggambye omutegedde yaleeta obuzibu eyatuwa amagezi amafu onamutegedde simanyi aleeta amagezi ago mbu tutunuleko tulabe nga ddala omuntu atwagala ebyaddala ateekemuko effort ye Shadia ekindaze kwebyo byonna byagumidde lwe nasooka omulala neggamba nze ketugambye baba bakutwala katuyitirewo tukulabe nga friend bannaye naye waali akyali waffe tasobola Shadia okyali waffe ate kati ndageo Shadia mukazi ajja kuba mukazi mufumbi nga bw'owulira vva kw'oli Nabidongo erinnya wali wulira ye Nabidongo kati anoonyayo Ssebidongo ate tava ku bidongo tagenda Shadia yalaba nnyo wali Jessica byatagenda kyusa Shadia yeetegereza nnyo ebiremesa oli amaka era oli buli wayonoonera nga Shadia agamba yes naye gwe omunyigo gwe yamukwata wagulaba akuwaata yagamba tawaata okakasa kati aba mukazi kyatawaata gwe ino nnoonya ssente ozimuteekemu ate odde owaate niyi Shadia awaata emmere munimira jjajje nano oli yagamba tanona mmere weetaaga omukozi ewaka omukozi tolaba ate waaki siina nakyennyinza omukozi nga waaki ngwamuyambako ku mirimu ayagala mukozi nange oyagala wasiza mu nju ya musajja hallo fine fani wange naye bannange mukama katuyambe emmotoka zigenda okusimba wano Nakibizzi insha Allah tetumanyi gye biraga naye Allah yasinga omumanya zisimbe layini wano nga tunonya omwana w'abandi
banene kalisizo wala bannange otuuka wennanga okooye bakubye embinnya lwakwanza emunannonera ekyotera oluguudo lugenda baluwedde baliddukola kati awo olugendo muba temulufiiringanyi banengenda okwera nekalisizo waliwo njawulo anti osooka kalisizo then nodda ekyotera Shaddi yabambye ebigambo ebisiibula ebisembayo by'otugamba byenyinza obagamba tokyalina na bigambo byaffe nedda osobola oweereza Jessica obubaka sikukendeeza amuveeko yes ebigambo wabula yogerako boggolako abantu bali eyo bakulwanirira naye beebuuza ye ayogera ki gwe tulwanirira obubaka obugenda eri Jessica olaba ne Sarah Shoti n'akomawo n'akuyomberako wabiraba nabiraba bya Sarah Shoti ng'akuyomberako ate n'ekirala abantu bagambye akendeeze ku luzungu wadde twagala nnyo oluzungu lugenda nalwo mulemesa obufumbo yagambye ku kyalo gy'alagamba Faruku abaagala bonna nga boogera luzungu tayagala bintu bya Luganda kutuuka azaale mwana ku kyalo mwana yogera Oluganda yabawadde time table actually nga bw'oyogedde buli budde actually n'ekirala n'agamba mbu ye bw'atuuka ku kyalo yabawadde ennaku 2 mu wiiki mwolina okyalira bw'oba tokyaddemu ezo tokyalanga tayagala famire ya musajja muzungirako profesa ebitunga ebyo nga ina amateeka gangi abadde akubuuzaako munnange naye towuba omusajja yamukulekera Jessica gyebaleko Sarah Shoti nawe gyebale olisitedde disitedde sina tabu profesa nga profesa w'abakyala omusajja waffe onu tumukolere ki musajja waffe oyo profesa omusajja waffe oyo alina kugendera ku byange ebyenjagala alina kugendera ku byange ebyenjagala kati abawabula temuyaki muŋŋamba ati kyembadde ngamba omusajja ebintu omusaba bingi mbanze mukole anyuma y'okumala kukola ali kufunira bizinesi ebyo ebyasimanya bagiyita batya edduuka lyoyagala nesagala bamusajja tuwezimbe aba kizibu muli tribe emu kuliki muli nga tribe emu saakategedde yagambye mbu ekirala muli tribe yemu Saala bw'agambye mbugwe ne Faruku naye leka tukole oluzungu baneeyo natusonyiwa Jessica nze saasoma era siri muzungu naye olutwe tulina lutumala agamba profesa atasoma ate ng'ayegesa ate ng'akola ki ng'ayigiriza ate ne bamuwuliriza era bali balaba bakutte edda peeni n'olupapula naye Jessica ndabye nga ye aganye olaba Jessica tukole omusajja oyo kale kukwagaliza naye tumubeere babiri kiyagamba nti no tebakwatagana tayagala oli yagamba not same what ayina ekigambo bwe yakyogera mu luzungu because same tribe wamma obubaka obugenda eri Jessica mbuulire woba towamusiima ate kati nze musajja gweyogera tobiyina nkuyambeko nze kuba nasalawo okuyimirira ku sayidi yo paka nyamba wamma nedda yogera nange nnyongereze obagamba okooya ejjoogo omusajja wuwo oli tomanyi gye yafubutuka jasoko muyombereko Jessica Shadi yakugambye kendeeza okwetega naye bimuluma
bimuluma akendeze kwetego bave ku musajja ava ku musajja wa munno bimulumira ddala naye ng'otetunulayo gy'omugambira ntunulayo Jessica nze nkubuulira sinne nakagaana amazima wandabako nga nkalya n'otumya n'obutulo obubi nalya ntabaluganda simanyi yatugamba mbu mmwanyi yazituwa tumwagale naye nze omutima gwagaana ntabaluganda ate wano anti era etugoba otulo teri kwebaka the night is still young ziyambako connectinga nogitwale ate ensobi kyeki kabadde small in size mbamaze batumaze nze nalidde eddeeno yeyange this one gino gumu 2 3 gijo nenva twawuliza wano roundabout yes roundabout esalira wano mukwano zeno this one olaba jasi eno ya Faruku kakana akasaze takyama wange nze nalidde edda obwedda nze nsaliza wano Faruku olabye mukwano kino kitiibwa and it's sweet kubuzeeko butula nga ngamba jesani Shadia mutunudde bwenti bimpeddeko ama weeyogerere tayambye tanze obubaka obusembayo pozi nyinza tumira ku buli abanjagaliza abali tiimu Shadia bonna tiimu Shadia okusinga aba YouTube aba TikTok tebali aba TikTok sinyo naye okusinga aba YouTube TikTok nabo wabalaba TikTok kikyo walabayo ku TikTok byabwe bibeera katogo kangi nebyeboogera biba bingingi tebikwatta naye ng'omulamu okusinga guli ku YouTube about YouTube bwe baliko omulamwa kuba bo basooka ne beetegereza bulungi gye bivudde ne bateesa nga kye bateesa bikwatagana naye bali babibuukira nga tebamanyi kati bagambe wamma aba YouTube nga mbeebaza okubeera nga banjagaliza mpozi n'abambeererawo kubanga era mulimu abamu abalaba vidiyo era n'akwata essimu n'akukubira bambi n'agamba atya ng'akubuuza embeera kimu nabo baaliwo reaction yonna tebakuleetera lugambo lutukyaya tebalina nnyo kyamaanyi soba otumiddeko ate batiimu Jessica obagamba ki batiimu Jessica abo sirina kyamaanyi kyembagamba mpozi kyembagamba nti ffenna tubeerewo tulinde asalawo yemanyi omusajja kati obubaka obugenda eri Faruku obubaka bwe obubaka bwe nyinza omuwa nyinza mugamba kimu nti nze simulemesa ye ku kyaba asiima laavu tebagikaka kyonna kyaba ayagadde kyaba agenda nakyo ate obubaka eri abantu b'eddundu obubaka amu obugenda eri abantu b'eddundu abantu b'eddundu nabo banjagala nabalaba ng'abasinga bonna batiimu Shadia era mbatumidde si abasinga bonna tomanya munnaaya nti omuntu asobola okweyisaako obatumidde bonna mbatumidde Ibula ali tiimu Jessica ali tiimu Jessica ate ye naye muwa obubaka nja bumuwa mugambe wadde ali tiimu Jessica era wembanga mpanga tandika n'erinnya ogambe mwami gundi
tandika wamane mwami gundi mwami Ibrahim Kibuuka obubaka bwe mugamba nti simugaana kubeera ttiimu ye naye ate era nze mbanga nga nze mpiseemu tekimugana kujja nankuba bifaananyi obwa bestman yeesooka bwasooka buli obubwe kati obubwe obutalikola kyetutamanyi naffe asigale ku bubwe simugoba aba ayagala webuli n'ebifaananyi tubyaniriza eby'omukolo kaakati gyasomwa obubaka ki obubaka bwajjamba tokikola nedda naawe ate kati at least obubaka gadi tannamuwa bubaka gadi amutadde mbeddundu nange mwanzingidde kubanga ndi weddundu wabamba kyoba osengakiri bwekitannatuuka ku gyasembye jasi muwa obubaka tali weddundu muwa obubaka waku gurawundi yatambula nayo jasi kyenyinza omugamba akomye enkwe muba mulamu ab'enkwe nze ndabira gwe abakutadde muba mulamu ab'enkwe kati obubaka buno abasigadde naye watabawa waliyo abasigadde batawadde nze bwange abuyinamu oyinayo obubaka obwange obubwo abafaluuku babumaze obubwo benyinza okuwa neyanziza nnyo shopping yange eyo yo nga newe bitandibadde bya faluuku yo nandigikoze nsobola nogikola emirundi 10 ekyo okimanyi kozi n'ekirala mukwebaza okubeerawo kozesa amazima okitegedde bagambye bannebaza okubeerawo n'okukozesa amazima bw'obuwe ne bagamba kendeeza enkwe nebo ekikulu ejjasa enkwe n'oba tonnazikola zikwetimbye simanyi bw'onaakirwaliza simanyi bw'onaakirwaliza naye kinewunyisiza ku njagala gy'oyagala shadi olaba akulabye enkwe nedda wakola erinnya ebbi simanyi nagyo walikolera kikusaba batusonyiwe famire ya Shadiya tuli beetondera balimanya amazima naye nga agambye Faluuku yasalawo sikyo kyokka ne Faluuku agamba abantu basalewo nefe obululu tubadde tubuwandiika bwabanga ddala Faluuku yatukkiriza abantu bamusalirewo naye abantu basobola okusalirawo ku laavu tebasobola nga ate kisoboka yalina osalawo ekyo aleme etubuzaabuza mbu mwe abantu mutusalirewo mbu era yero yasemba okwesalirawo batukubirayo kati aleke kwekwasa Faluuku wiiki ejja ngenda muleka wiiki eno yonna tekumpi eggwako kati wiiki ejja we twagala final era just we sorting ne brother of Faluuku ne mulamu wa Jessica Jessica si mulamu wange katulabe wetu obadde osonyamba oweerezeyo Jessica akayimba konna nagambye nedda ebitabimanyi gomwereza kayimba kikulwa yakamuweereze ku lwange ku lwa Shadiya agambye Jessica Shadiya agambye akwereza kano akayimba bakayita tulimu mpaka darling asinga okwagala munne yatwala ni akayimba simanyi gwe wadda Stesha Mayanja nedda siri wadda banna ekyo ekintu tokikola tosobola kyogera ekyo akiriwa
tuleke omwana abandi anti olwedde era Shadia tuleke omwana abandi addeeko ono ye sinna bidongo adde waka tukudropingeko obona afuna kapoola naye tetutuuka twaswalaswala dda ku buko tukomeko ewantu nedda tukutwale ngaewaka nga weewali tukomaawo tolaba katogenda tulaba okay abalungi abatulaba mwebale kubaako tugenda straight agenda kyalalawange kinneewunyisiza naye kikulumye obubaka bakuwadde bukulumye baka babumpadde naye nze kati tulinga ne bulaza wange ffenna ffe bamu tolaba ffe bamu kuba naye wangu ayagala eri kati kuyagala eno nze ate ndi eno kale mikwano abatulaba mwebale kubaako tubaagala nnyo Shadia wuno bane badde batusaba Shadia naye ogendako mu comment section ngendayo maaso wali eri kubona obupande awo wali oyo mukyala asala awete ku mukono gwe tuli guno bannaayo wetaawo tuddeeyo mukama bw'ali kikola ne kiyitamu tujja balagirira ng'emmotoka zisimbye ebitooke biva eno ebitooke era bitu bigenda kusimbibwa kuva eno insha allah naye nga mikwano abatulaba mwebale kubaako tubaagala nnyo mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busaabala Road Najjanankumbi niya Cobbins Moto kulw'ebifaananyi ebirungi eby'emikolo gyonna ate nga tubajjukiza nti Hosh Fashions and Bridal bali ku Shero ebulenga olw'okwambaza emikolo gyonna beekwate omanyi abantu baali batandise okweyama nti banna waliwo nno waliwo abaagamba nze mwogere nti Shadia bweppa mumpe enamba kwenteeka contribution naye Faruku aleme tugamba nti bantu be bamusalirawo kuba olwedde baba bantu be basalawo Jessica naye alina ababe ttiimu Jessica weeri Jessica alina ttiimu ye ne Shadia ttiimu ye weeri ewera naye zino nsonga zaaki nsonga za mutima okay tuyiseewo Faruku zino nsonga za mutima si kyo Shadia ate Shadia agayita kuwakanya tajja kunyiigira ajja sigala nga weerowiisha friend waffe diehard waffe you decide omupiira guli mu mikono gyo mwenna abawagira Shadia abaagala nnyo era abatumidde mwenna abatulaba abali tiimu Jessica n'abali tiimu Shadia it's okay we love you so much si bya lutalo bya bulungi bya mutima mulungi nga kuba bonna bantu ate bonna baana ba buwala ate bonna tobanenya kujja because Faruku bwe yali agamba nti ali single kyali ku mutimbagano kitegeeza it was open like this bachajja naye ffe twakikomya tetwagala buvuyo waliwo ne gwendabye okwataddeko ebifaananyi bye tetwagala buvuyo bachajja but no we have two choices tuli ku bantu aba kwe tulonda ate tulonda omuntu atatuswaze natukuba natwenyinyala tugobaganya tulaga nti tumukase ng'oli bwe yalaga nti Shifa gwe yankakasi maya gwe yampa omuntu walina bisitole bwe yabijinga so kyekiri ku ekyo kiri twagala ddala ng'omuntu ayagala that's why tukigenze deep naye nga tubaagala nnyo tuli ku 0782101569 Shadia nga ovudde wala bambi kamaama okujja so Shadia tuli muzza waka naye tutyayo tulinayo erinnya ebbi Jasa ate ddala ggwe ate kati bonna erinnya ebbi bangi bampolereza omukahampu eyo wali mumaaso wali ofunewooli akakomera olaba ewakwanguyira okudda otugamba awo tukyuke tuddeyo wano wangu tujja labawo mangu tuzze straight muteere ddala wali ewaka bambi ndaba bino ebivubuka ebyetala ku kyalo tumutuuse kuba kati ataawo omutima guntyemuse agambye funa wooteeka okay it's fine kakyuke bwe bati
ondabirira ddala banne maama nesenga ow'ensonga obagambe tuli mu kkubo. yes sigwe Faruuku Nze Faruuku okimanye nti essaawa eno nze Faruuku. Okay bannange katubasiibule. We love you so much. We love them so much. Era bye bye. Shadia mabaye basiibudde. Basiibudde. Shadia teyatubugira bannaye. Tasobola bangi. Nga lwaki tasobola? Yes muntu yaso oyina ebyo nze era toberanga awo noloza muso akunyigira nze nyiga mbwera shopu tasobola kunyigira nze nyiga bannange waliwo omulala ono simanyi ani Teewo yajula okukaaba bekyaliwo oba mwabita nemagamba nkyakirimu nangamba bambi Teopista ng'akaaba amaziga mayitirivu. Tubatumidde Nasaazi Noelin, waliwo ne Nasaazi oli omulala Nasaazi Rachel. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina Abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.